Amunonyeza magere ngatasuze nambiko lwebaze enakauka yabadde bwayise yagenze sibunga wabadava nombwa agenze yontebe mu ntebe tiresembayo ey'okukabanja ate eyo yanjawulo kubanga yo terina timelines. Is a fool, is an idiot, is despisable. Yali ategeeza bali omunsi that bali omunsi was a fool, an idiot, and he was despisable. Anyomebwa kubanga byali ayogera omutwe gwe bali tukola bulungi. Okay, butereevu nkwaniriza nateeka Focus TV nze Ade Wilberforce Kirimo Muyanja era nga wona osinzidde okulaba Focus TV. Thank you so much. Ali mu Africa, Uganda, ali mu East Africa, wamune diaspora abatugoberera Focus TV. Thank you so much. Abagoberera ebyo bye tukola nimusanyuka nnyo oba ne mutugoberera. Kituzamu amaanyi era kituwa nnyo omwaganyo okusigala nga tukuweereza byonna byagala okubanga omanya. Kunakola leero moyo gyenkuleetedde gega ensasagge obunkenke obubaluseewo ewali minisita ne munnamagye Jeno Muhoozi Kayini Lugaba ng'ali omu ne bali omwesi Chris ono nno ye minisita atwala ICT ewamu ICT and national guidance. Otuluno twagatumanye luva kuki ekisookera ddala tujjukire tugaane nti Robert Kyagulanyi Ssentamu we yeekweka oba ng'ali mu kwekweka kwalimu okuva ku mwezi 15 ebigambo bijje bazibikubagana era tujjukira video gye nakola nga mbuuza ani afuulinga ani who is fooling who. Ekyo kyava ku bigambo minisita ow'ebyamawulire bali omunsi we yavaayo n'agamba nti ebigambo bye birina okuba ebyenkomeredde. Yavaayo n'agamba nti tebalina kye baagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate ye omukulu Jeno Muhoozi Kayini Lugaba n'avaayo ku X ye n'ategeeza nti nga bamunoonya obubi ennyo ne bajja nga bakubagana ebigambo. So kitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bano akyabakozesa ensobi nnyingi nnyo era bakyagenda mu maaso n'okuba nga beeyuzaayuza. Katulabe X oba katulabe tweets zino tube nga tuzisoma ffenna then tulube eddoboozi lya tufune ekifa video eya Kabanda David. Kabanda David ono mubaka wa Kasambya County side ze Mubende eyo ayina byadde ayogera ku lutalo luno olugenda mu maaso. Tuva ku Focus TV katusome tweet ezasookera ddala eza Jeno Muhoozi Kayini Lugaba. Yagamba nti if he ever alters my name again anywhere I will arrest him on the spot. Singa ddamu n'oyogera n'ofulumya erinnya lyange wantu wonna nja kusiba mbagirawo. Naddayo n'agamba nti bali omunsi is a traitor, will never be a minister again. Bali omunsi oli munnanfuusi. Bali omunsi toliddamu kubeera minisita. Toliddamu kubeera minisita. Bali omunsi yazzeemu ki? Njagala tulabe minisita bali omunsi ye yazzeemu ki? Ebyo byonna bimaze okwogebwa fine naye ye yazzeemu ki? Minisita ye yageze n'agamba nti my father trained me to believe in myself. He restrained me from taking alcohol. I'm sober 24/7 and focused. He let me free and I don't suffer from Peter Pan syndrome. Those attacking me on X or Twitter don't know the material. We are the original Bachiga are made of. We are the original Bachiga are made of ghosts raw. Wow. Ndowooza owulira minisita kye yamuzzeemu. Yamugambye nti kitaawe ye yabayigiriza era bateekateeka bulungi ne baziyizibwa n'okubeera nga tebakomba ku mwenge. Mujjukire bantu bangi bazzi banoganya nti omukulu alayika atamiira ebintu byayogera abikola tali soba. Jeno Muhoozi Kayini Lugaba mu byakola ku tweet oba ku X oluusi taba soba. Mukulu ono avuddeyo n'agamba nti ye abeera soba era tanywa mwenge. N'agamba nti ebintu bino byamuyambako nnyo okubeera nga tafuna na bintuntu bimutataaganya ku bwongo bwe. Byonna bamwataaki nga bamulumba ku X ku mukutu gwa X tebamanyi material ki, tebamanyi kika kye kya muntu ki. Bali abakiga abali oligino.
bwe bavudde awo njagala nkumalireyo olutalo gye lwaggweredde ne bagenda nga bakubagana ebigambo naye tukirize tugaane nti enjovu ebbiri wezirwanira era wabaawo ebisubi ebikala. So Kabanda ye alina kyayogedde ku nsonga eno naye nga tannabatuuba kwogera. Omukulu azemu n'atwitinga twiti esembyeyo saawa zino n'akakasa nti no I will not stand in 2031. I leave the stage for my great uncle Afande Sale. He is much better than me. I'm focused on God's army. Omukulu n'atana akagundi akala akakasa nti ye tajja kwesimba biri asatu mugumu. Agenda kulekera omwaganya eri uncle we oba daddy we tata wo muto Afande Sale kubanga amusingako ye kafokasinge ku magye g'obwa Katonda. Mukama Katonda kafokasinge ku magye g'obwa Katonda. Eyo nayo ebadde tweet ku X account ey'omukulu General Muhoozi Kainerugaba. So byonna nga Focus TV twagamba tujja bikuyisizaamu obeere ng'obimanyi. Lwaki tukwetera ebintu nga bino okumanya biki ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. So nga ate omukulu David Kabanda ono nno MP wa NRM ate wa PLU. Biki byayogera ku lutalo luno olugenda maaso wakati wabaliyo mu nsi minisita wamu ne General Muhoozi Kainerugaba. Tuva ku Focus TV tugenda kuba tuvuzanya ka video ako then we tukomawo of course tujja kubeera nga tukusiibula. Anti kati baliyo mu nsi Mukama nsonyiwe okuddamu okumwogerako. Yagambye nti yagenda n'aloopa General Muhoozi Kainerugaba wa president nti omulimu gwe aguzibuwaza. Omulimu gwe baba baguzibuwaza ate nga aguzibuwaza ye General Muhoozi Kainerugaba resigning odeka kyangu nnyo n'agusuulawo n'aga nti nze omulimu gwange baguzibuwaziza sikyayagala kukola ate n'ovaayo n'otandika okwogera ebintu ebitakwatagana aguleke abala bajja gukola. Si gwe gusoose tulabya Zaawanda bali mu nsi yali mu pafu ab'abantu. Pafu bye biki? Pafu kyekibiina ky'abamugisha muntu ekyaliwo edda mu 2000 abantu abo baali abawakanyi abaka ba palamenti abeeyitanga abavubuka abawakanyi. Kakati bali mu nsi yayogerako nti president yatta ne banda nti state erina okunnyonnyola ki ekise ne banda. President n'avaayo n'akola press conference lwakitula n'agamba buli muntu yenna agamba nti NRM etta abantu abatalina mungu abatali bayeekere. Is a fool, is an idiot, is despisable. Yali ategeeza bali mu nsi that bali mu nsi was a fool, an idiot and he was despisable. Anyomebwa kubanga byali ayogera. Zaffe ziraga nti abantu abasukka 300 abayinipe bakwatibwa mu mbeera ino ey'okulonda. Naye lisiti yaffe sofa be twakakonfaminga nga tumanyi nawo gye basibidde bali bantu 616 era lisiti eyo tusobola n'ogibawa namwe ne mugiraba. Of course abo as of today nga stadium abateereddwa olunaku lwajjo n'ennaku zino zonna. Abakulembeze mu kibiina kino abawangudde akalulu bwe banyumya vulugo yabadde mu kalulu kanoonyeenya mutwe. Bwe wabeerawo ensonga endala yonna eyadda mu kalulu nti ne bonoobeera ne jalafomu ezikuwa obuwanguzi ate era weetaaga okukolayo ekirala okulaba nga bakulangirira nakyo kakibeere nga kitutegeezebwa tuyingire mu kalulu nga tukimanyi. Ebizibu ebyaliwo byali bingi 300 ne bagiyita 300 kugamba bwe bunyasi obwo bwaliwo obw'ekika bw'ekityo bwe tuvumirira. Omuwanika w'ekibiina kino Benjamin Katana asekeredde abatandise okubibungeesa nti ekibiina kyalemereddwa era agamba enteekateeka ya protest vote ekyaliwo. Tireese embayo ey'okkabanja ate eyo yanjawulo kubanga yo terina timelines. Kubanga okulonda for example kwalina timeline nti kulina okubeerako nga 15th. Naye pirene ey'akabanje terina timelines. N'olwekyo oyo yenna alowooza nti okunyaga akalulu nti byaggwa terina. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti era nga ye mwogezi w'ekibiina kino ekya NUP Joel Ssenyonyi agamba ng'ekibiina balina bye babanja gavumenti okukolako mbagirawo omuli okuta abo bonna abaawambibwa kukomya ekiwamba bantu n'ensonga endala. Tetusaba tetuli mu kwegayirira abantu baffe bano abaawambibwa bateebwe mu nnambiro. Bonna abazze bawambibwa alina okuwamba abantu kikome
tukyalina ennyombo nammwe nnyingi era nga tujja kuyomba kuba twagala eggwanga lyaffe litereere naye nga tetunagenda nawala nnyo abantu baffe bano tubeetaaga. NUP egamba tesobola kuleka vulugu ono yenna wadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde. Nze Ade Wilberforce Muyanja afuna tukomye wano olunaku lwaleero byonna ebibaddemu obiwulidde. Katusinkane nate mu vidiyo ezijja mu maaso eri nga tugenda mu maaso n'okuwa updates eziba zisaana okubeera ng'omanya. Nze Ade for now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV bingi